Habo cyando kuteka mushecyo mu district ya Sembabure emisire myingi na mnonge bichori omwani nebitoche billion byoma funye okusomozebwa kumusana guno gututawanya naddala eno season kati bino edomulayo mulaba byenina ngenda fukirira mwanyi omusana gutuguziyisa bubi era zonna zikaze tunyigirizibwa nnyo amazzi gali wala ate ne waweziba taapu amazzi gabulabula mu kitundu kyaffe kino eky'Essembabule kwegamba tetulina kyakukola amazzi gabula ekizaki ne kujja nozirya nazo kuziri ngenda kukumbaga omusana ngenda kutika nameze nabo bonkana gotugali ngembera yo tulum ndera ni government yo baba yandituyambye netuwa kalobu taapu nga buwera kubanga n'amazzi ennaku zino tuna akataapu kamu wali n'amazzi nago gaabula tunataapu ennaku zino gaabula kugamba byatusobedde niki yawe motoka bagenda kumala amazzi gatujambire kuba amazzi kubagenda kumalanga Ekyande eki kizire nibura ly'amizi ahaba amazi bagamwe kutandika kwoma ekiresere kidomora ky'amizi cyayahanika kuruga hari shilingi 3 kuza hagati ya shilingi 10 n'enkumi 2 zimwanyi zikala kasori yafudde amazi motoka zigasomba tusina ku damu eri wansi ate eri wala amazi je tugajja oluguudo lubi ewo kugayisa piki zifa ziri kutuka ebinnya n'ekirala saba gavumenti etutaase etuwerezeyo ku pampu zisobole okutaasa ku mwanyi zaffe kuba tuli bubi ebichweke bikirize kuteganisibwa kyande eki harimu egombora ya Rwemiyaga Omututsi na Sembabule Town Council kandi oku ente zitandikire no kuryitaka ahawe ebinyatsi kwoma Patrick Nkarubo chairman wa district ya Sembabule najango kizibwe kibine no kureba government ekakore kiri kubasika okubatungire byoma ebyo kutimba ebidamu onkanshoro zona zomere kandi ngubino kutina ngo amatungo gabo gabasa kutandika kufa mukasera kano ekye yakiyitirivu omuganda kyayinza okuyita pereketya w'omusana naye fe abalimi n'abalunzi tulabikanga mu byokufuna tuvuddemu ebijanjalo ebisinga byafa bimulisa ebyo ne bikala kasoli ya faleeta luyango yonakala ne mwanyi gwe tusibidde olukoba mu kaseera kano amaanyi gatuweddemu kubanga omusana gweyongera buli lukya nti zigenda kuwa era zikalire ddala ogunashaba government okureba ngu hakiri babayamba babatungira amizi kuruga Masaka ag'emifureje era nkubira government yaffe ennungi omulanga nti nga bwebadde etuladde nnyo amaanyi mu kulima n'okulunda naddala minisita waffe owa gavumenti ez'ebitundu eyongeremu amaanyi okutuyamba ku byuma ebifukirira ennimiro naffe abalimi betukulembera nganze gubasamu obwesige ng'omukulembeze muteekemu amaanyi omukisa bwe gujja gwe percentage gy'olina okuwayo ng'omulimi tuleme kulowooleza mu kutubba nti bajja kutubba tugiweeyo babike nga tuyambibwako tufune ebyuma ebifukirira ennimiro tukuze ebintu byaffe nga tuli mu mbeera ya kuteebereza kulinda mbeera ya budde ate enkuba wano bwe batetonye era tolina ky'osobola kukola tanka ziizo omuziraba era nebaza President Museveni yatusindikira ebyuma bya irrigation n'ebirala naye tebituyambye olw'okuba nti amazzi matono naye nze enkuba lwerutonya mu ttaka bweti ekyekyeya ndiba nkyemaze Engineer w'ebyamizi Ronald Rure najanga obwire buhikire okureba ngo batandika kwetebekanisa okwetimbira amizi no kutandika kushomesa abantu okusherera ebihingwa byabo niye abantu tubagamba ki nti mu kiseera kino ekizibu amazzi tugakekkereze abantu abalina dams oba bali mu kufukirira tubagamba okufukirira ng'okozesa sprinkler ekyo kijja kumalako mangu amazzi kubanga ekyeya tukiraba nga kikyagenda okutwala ebbanga ggwanvuko so bandibadde bakozesa ze tuyita drip ezo ezitonyeza obutonyeza otuzzi tutonotono ku kimera gayambeko kimera kuyita mu kyeya kino nga tekifudde abantu gwakora gye nk'oku mwagureeba so tuyinewo obuzibu nk'abariisa ente zaabo zimwe zifiire abandi batandika kugenda kuruga omu maka gaabo kuza kuronda amaizi baza muri Katonga bari na Katonga aha ente nizitambura kandi omu kutambura omu nimwo hakwizira oburwire nk'obwezwa harimu ezwa n'obundi burwire bw'ente bukuba burimu Gasha kwa Fiona na Nyomo